bulungi okuba nti otuwuliriza ku radio 4 esonsozi webalogoberera byonna nga bwe tubikuwadde. Essaawa eno waliwo updates ezituuka okuva mu bitundu eby'enjawulo byenfuna ku Nansana municipality Dr. Mukasa obanza okulangirira ku kiteeki eky'obubaka bwa Nansana municipality ate ne Mwatankunzi ne bamaze okulangirira. Kakati mu bitundu by'e Wakiso tulindiridde okufuna ebivudde wakati wa Meta Rebecca Ssego n'Akaliya Kaswa ate ne Magoola wamu n'abalala abatunka ku kifo ekyo. Busiro South tulindiridde okumanya ebifa ku Matovu Charles n'abalala abatunka nabo ate tulyoke tulabe akalulu kano kanaatambula katya. Mu mbeera y'emu mu bitundu eby'e Masaka akalulu waliwo akampeereddwa akamaze okulangirirwa Masaka aka Masaka district. Masaka district akalulu kaayo kamaze okulangirirwa nga kalaga nti Yohani Namutaawe munnakibiina kya NUP awangudde n'obululu 16,604 n'addirirwa Nalule Joanisa n'obululu 15,559 munna NRM. Babiri Kabanda naye abadde akyetaaga afunye obululu 2,888 ku kaadi ya TP. Jjukira nti Babiri Kabanda ono yaliko omubaka omukyalo wa Masaka ebisimbawo 221 ne bamukuba era bazemba mukiri ogwokubiri. Mbayenze mpumula nengenda nenkola investment endala. Bukoto East Babiri Kito Saala ow'ekibiina kya NRM awangudde era alangiriddwa ku bululu 89. Ronald Evans Kanyika abadde mu kifo ekyo munnakibiina kya NUP bamukubye afunye obululu 69,37. So abanga bwatyo bwajjiga mu kifo ekyo. Bukoto Central Richard Sebamala engineer awangulidde Kaguwa afunye obululu 5,125 ku kaadi ya DP ate Kalinzi Ntamu Independent afunye obululu 1,435 Independent. Kawesi Jibe afunye obululu 2,272 naye wa Independent. Kakati bino birangiriddwa returning officer mu district y'e Masaka oba akulira ebyokulonda mu district y'e Masaka Kwalikunda Mebo n'akakasa abakulu abo nti bawangudde. Tulindirira okumanya ebivudde mu kalulu ka Masaka City ebadde Masaka district. Kakati tulinda Masaka City bandi badde bamaze okulangirira akalulu kano ebikavuddemu biri fayino, naye waliwo okusoomozebwa nti ku kifo ky'omubaka omukyala owa Masaka City kakati embeera nye yasigadde wakati wa Justin Nammere owa NRM ne Rose Nalubowa owa NUP. Owa DF Juliet Kakande yakivuddemu bamukubye ddala ebbali. Kati obuzibu obuvudde nti Justin Nammere baate bagenda kulangirira akalulu ebiri fayino na raising ensonga nti waliwo polling stations 7 ze batalangiridde kugattako ebadde mu kulonda ate nga yagamba yaziwangudde. Kireetedde okulangirira ebiri fayino kalulu kano okudireyinga ne kalwisaawo n'ebyababaka bano abalala ba division za Masaka City okuli Nnyendo Mukungwe ne Kimanya Kabonera. So far embeera bwekyo bwe kyayimiridde kyokka ng'ate mu bitundu eby'empiki mu Mawokota ewa Hildaman Kiyaga embeera nye ekyaliwo wakati w'amaanyi. Balinze eggombolola emu ensembayo okugatta ebivuddeyo naye nga Hildaman ne Amelia Kyambadde bakyali ku mbeera nye y'amaanyi. Ky'oba olaba nga kizibu okugamba nti Hildaman akiwaka amayubi oba Amelia Kyambadde akalayubi bonna bakyetwala. Eggombolola ensembayo egenda okusalawo ekyenkomeredde. Ku bifo ebirala omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Ted Nambooze ne bwe bakalangirira kati bivaayo biraga nti aleereza banne bonna abali mu lwokaano. Ate Mawokota South omukyala Nakawuki Susan
muna NRM akyalirya banne bonna bwe bali mu lwokaano luno. So Nnaganda tuwuliriza at least mu bunfinfi njala temusigireko ekifaananyi ate tujja kuddingana mu budde obuddako nga nkutegeeza wano wendi embeera y'ekyali nzikakkamu tewali kiri fayino kyonna kye baalangiridde. Olaba kyagenda maaso n'okugatta kano bagatta kali emugattako emu ofuneemu empanvu kugamba tuli awo tutudde tewali na kimu kyatuukiddwako ekiri fayino. Njogera ku ttale ssente ya Kampala district. Abantu bonna we bali bakandidenti bonna we bali ndabye bava omukyalo wa Kampala Shanyi Malende David Bongoya Nalukoola bonna we bali Misa Kamanda Minisita bonna we bali okakasa nti abantu bakalangirira nga we bali naye tukyalinze tulaba embeera nga bweri. Shivan gira otwala bannayuganda mu maaso kuddira. Weebalere nnyo era weebalere ddala Peterson Kagogwe otutuusaako ebigenda mu maaso ekkololo Uganda. Kampala Central ate nga tekyawukana na bitunzi by'eggwanga kikaabya amaziga. Abamawulire kirungi ebitutte tudde kutambula mukolisekisirenjawulo abamu mukibanga nga kukusesola ebizingidde ate awalala abo bakwata mundu ne tusanga nga bali mu kutiikinga obululu bwaffe ate awalala ne tusanga nga badiployinze eggaali z'abayaayi si gaali ennungi ffe oluse twogerako naye tusanze abayaayi abakuba buli muntu yenna yenna abadde ba NUP era kyebakoze abo instructions nga babadde nazo bagobye abantu baffe polling stations era bw'ogenda mu Kisenyi 1 maba basobodde ogenda abamawulire mubaleba abavubuka abo ababaddeyo bagenzi baffe badde batuukayo bwe bati ne bakuba ne bagoba polling stations zonna zonna awo ne batiikinga obululu kyere buli omu nga bw'ayagala oba nga bw'abadde ayagala. Ekikomye awo polling stations ezimu naddala kyamikiziina awalala amagye baleese amagye ne gabeera mu layini ne bakuba akalulu emirundi 8 10 buli omu emirundi gina gy'abadde asobola gy'abadde akola ki alonda. So tugumidde ebyo byonna byonna olunaku lwajjo era bwe tumaze ne tukola ekibalo kyaffe etusanga nti newankubadde bakoze ebyo byonna byonna tubadde tulidinga mu kalulu ako tuba olaba tusuze wano ku Tale Center kubanga tubadde tukiraba nti newankubadde babadde bakoze emirimu emingi nnyo mu kulonda tubadde tulidinga kikye bakoze. Of course tukimanyi bulungi nti omuntu gwe mbadde neesimbyewo naye ye Minisita Museveni gwe bayita Minisita Kabanda era tubadde tumuwangudde ne bw'olaba polling station zonna zonna teri okuzako ezo ze bakoze emiviro togenda kusanga polling station yenayina ebadde genuine nga bamulonda oba nga bamulonze naye bagenze ne bakwata polling stations entonotono ddala mu Kisenyi 1 ne bagenda ne bakwata ne polling stations ku Summit View ne bagenda ne bakwata ne polling stations endala ku State House ne beewa obululu obutabalika nga bungi nnyo nga ne bwobaani bw'oba wakulaba mu register ya Kampala Central oba tosobola kubayitako. So abantu bonna bonna era n'amawulire gabadde gagamba Luwera is leading in Kampala Central kubanga bwe kibadde twagenze ekiro kyajjo nga tulidinga bulungi nga comfortable win yaffe tugirina era buli omu nga atandise n'okutuyozaayoza naye basonde banyabo tugenze keera ku makiro olunaku olwaleero tubadde nga ssaawa 3 ne batandika kusoma ebintu ebitutategeera ne bivudde ne bagamba nti ku State House awo Minisita Kabanda yafunye obululu obusukka mu 14 ffe twafunyeko obululu 8 bwokka ne weebuuza awo abantu bameka balonderawo. Of course abantu baffe babagobye nga bembagambi ba polling agents abadde bagenze babagobye ne babeera nga tebakyasobola kubeerawo ku polling stations ezo nga bwe bakoze mu polling stations ez'enjawulo. N'olwekyo basobole banyabo nze ng'omuntu n'abakulembeze be tukola nabo twebaza bannakampala okuba nti batulonze bannakampala bo batulonze buli polling station erina nga bembagambi ebadde teriko mivyo byala fomu zonna zonna tizirina wonna awatabadde mivyo bannakampala balonze David Nelson Mongoya era oyo Minisita Kabanda tubadde tumudabulinga tumutrikolinga bw'ogenda mu Kamo China teri watu wangu bw'ogenda Mengo teri watu wangu bw'ogenda just bafunye polling stations ezimu nereewa 10 n'obululu ate mu Kisenyi nga bwe mbagambye polling stations zonna zonna ne bateekako abayaayi
obululu nabo ne babutiikinga kati balinze kwerangirira. So tusazeewo okwatesigabana amawulire kubanga tetugenda kusigala wano okusanitizinga tebagezaako okukola oluvannyuma lw'okulaba ekigendererwa kyabwe bwe kiri. Ate tekiri kunze zeka mulabye badde kyamaanyi wano n'abakulembeze baffe abalala. Omuntu ng'alina ddala foomu ye egamba nti wano yafunye obululu 105 bwavuganya yafunye obululu 10 returning officer n'owulira ng'asoma nti ono owaffe ate yafunye 10 oli gwavuganya owa NRM yafunye obululu obusukka ku 10. So tubivumirira nnyo ebikolwa ebyo. Ne ttiimu yange tugenda kutuula tusalewo ki ekyokukola ku nsonga za Kampala Central. Naye banna Kampala Central tubeebaza nnyo kubanga bo baatulonze n'akajanja. Naye omubbi w'obululu ababbi bonna ayigira ku mubbi asembayo w'amaanyi akati bonna abalala gwe bakopa nabo ne batandika okubba obululu ate kati batandise kino ekyokukosa egaali kyetuvumirira nnyo. Kakati nga nvuddeko ekyo kangende ku nsonga za National Unity Platform tukimanyi bulungi nnyo nti kati abakulembeze ba NUP babala lunaku lwe bamazeeko. Amaze poliisi n'ebirala n'ebitongole birala bigenda mu maaso n'okwamba abantu baffe n'okukwata abantu baffe. Mwakitegeerako nti Deputy President waffe wa Western Uganda bamuwamba ne bakwata Comrade Muwembo mobilizer waffe n'abakulembeze baffe bangi nnyo. Tufunyeko n'amawulire olunaku lwajjo nti Deputy President waffe omulala Lina Zedriga naye bamusazeeko ewakaawe n'ekigendererwa eky'okumuwamba. Essimu ze teziriko simanyi wabamutute oba nedda naye atuwanjagidde ekiro n'atutegeeza nti wadde bamusazeeko.